Oluvannyuma lwa gavumenti ng'eyita mu minisitule y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo okukolamu enkyukakyuka mu nsoma y'abayizi, amasomero gonna mu ggwanga gakola buli kisoboka okulaba nga bayigiriza abayizi ebiyinza okubayamba mu biseera byabwe eby'omu maaso. Ku ssomero li Francis Junior School Buddo, abali kulembera babangudde abayizi ku biki bye balina okuteekako essira okutangaaza obulamu bwabwe obw'omu maaso. Ebimu ku bisomeseddwa abayizi kubaddeko okulima n'okulunda, okuzimba, amawulire, obusawo n'ebirala. Philomena Namirembe akulira ebyokulondoola amasomero mu Kyengera yeebazizza abakulira essomero lino olw'okutegeka omukolo ogw'ekitiibwa oguyambye ennyo abayizi. N'enkubiriza n'amasomero amalala okwongera okukuza ebitone by'abaana kubanga bwe tukola omulimu guno nga tugutandikidde wansi tukakasiza ddala nti Uganda yaffe ey'enkya tejja kubaamu bantu banoonya mirimu wabula mujja kubeeramu abantu abakola emirimu. Ono akubiriza abazadde okukkiriza abaana bwabwe okusoma ebyo bye baagala kibayambeko okuwolesa ebitone byabwe. Era bw'oba omulabye abawulina abaana n'omuwetegereza bulungi nnyo, olabira ddala agenda okuba omukulembeze, olabira ddala ayagala okuba omusawo, olabira ddala ayagala okubeera omuzimbi. Omuntu buli wamu waayitira asobola okufuuka omugagga. Tekitegeeza nti baddokita bokka oba bayinginiya be babeera abagagga. Philomena agamba nti ensoma y'abayizi ey'omulembe guno yakyukamu n'olwekyo asabye abazadde okuyambako abaana baabwe babaagazisa ensoma eno. Bisaso Mohamed abadde omugenyi omukulu ku mukolo guno agamba nti ebyemizannyo byatunzi nnyo ensangi zino era asabye abazadde okuleka abaana baabwe okubyetabamu. Muzadde agambye njagala obeere looya, nze owange alina kubeera looya naye nga n'okuwandika tukola ki tumanye ate nga bye bikola omuki looya. Bobeera dokita muzadde naakufuusinga okubeera dokita naye nga tolina mutima gw'abantu kati oba omala budde bwo. Bobeera omusomesa naye nga toyagala abaana gwetolangayo bannansi bafumita abantu kujja mu mbuto ne bafumita abantu ne bafa kubanga bamukaka ekintu kyatakola ki. So meseji yange badde bweti ti buli mwana akole kyayagala. Irene Nasolo Setumba akulira essomero lino agamba nti abayizi b'ekibiina ekyomusanvu bagenda kutuula ebibuuzo byabwe mu mwezi ogujja nga kano ke kadde okubamalirako obudde obusinga. Tusabye abazadde babeere nga bayambako abayizi bano okutuukiriza ebigendererwa byabwe. N'ekyokubiri, school fees ozinoonya nga naawe olimu amaanyi. Omwana tomukaka kubeera ki ky'anaabeera, muleke ye kuba alina ekitone mu ye ekimusobozesa okutuukiriza ekyo ky'ayagala okubeera. Ku mukolo guno kwetabiddwako abazadde n'abakulira amasomero ag'enjawulo.